This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Some artists make noise, others make waves, but legends, they craft symphonies. This October 4th, Uganda's most iconic hip-hop artist, Navio, returns to the stage in a once-in-a-lifetime orchestral concert experience. Years of music, verses, victories, and vision now reimagined through the power of a live orchestra. Come see your favorite Navio songs like never before in a VVIP event at the Serena Hotel on October 4th, beginning at 7 p.m. till late. Sponsored by Kampala Serena Hotel, Capital FM, Bel Air, MTN Momo, Pepsi, Safe Border, Afro Mobile, and MTN. Tugenda abazungu bajja batukyalidde somero bali baliyita kyambala naye nange ebigabo bye nayimba mu luzungu nakati sibimanyanga kubanga nagamba Maza Chambala, we love you so. You are the fair difola, sisi from Chadiku. Maza Senti Ane and the Joachimu, left for you. Chambala, Ineskona. Abazungu ne bacha ne babuze masa lulimi kyolu. Emige gya kubwazi. Natenga ngaleri masa yesunze nze nembuza masa nkoze iki nakati ekigambo kyadiwulo kito kya mukyadiku kubanga nange nali kuki ku pressure kati amanyi wevira ku somero kasuku wevira ku somero we1 omwana yandopa mu luzungu nga sirumanyi yagambe kuchozi madam this one have bad manners nende kana sijikuteeko somesa nambuza enki gyobadde tokuteeko nankuba bunojjo buno butikira buno buteera aleza nali ntya nnyo bunojjo buno butereera obwo nakati kicho badde tokuteeka nakati embobbo nakati ezegeza nayogera amannya awo nga munana nepitamu nenziruka munange nemba ku ssomero andi molongo egwamu gwe bune ngati shishi befalinga ngamba bakuhangudde nemugati bampangudde bati nze nasibye kubulira mu sikugwamu nalaba oluwonko nga lumira ekintu nengamba kati bamala tukaana awo sente bazinziriza nzirayo ngule nange kakati bwe naddayo nansaba nusu 10 singira mu luumu ne yeebaka bwati bwe yeebaka bwati nentya nesiwala nendabeera ebyendanga biringiza ate nga ebiseera bye batemula abakazi nnyo entebe nengate mukazi ono bwakuba enduulu nti mufumisa akambe kyekiddako kati bwe yalaba ntidde nnyo nangamba totya jangu ngenda kuwa ne kabuzi kati ng'ebiseera ebyo ekifi ky'ennyama kigula nusu ebyo bina nengamba embuzi bagiseera ono asabye 1000 munenga muwa 1000 tutandika amala kunaamiriza bwate muganti nze nkooye amala kwakwana muga nkooye kakati ntuula awo katebe naye ayambala mbuza ate olinze timunga ndinze ennyama yange nangamba ati ennyama kekalike nakutamya nfuluma n'obusungu kanali muto ngamba abaana bali bwe twazze twesibe ne bagati banaye ekikazi kyange ekigenda kumpa ennyama nga ndowooza ebifinga 3 bya 200 angaye mukeka nangamba nti akabuzi kekalike yakutamya kati ntandikira awo okugula abakazi abantu be Canada katubanjulire fresh frozen matoke okuva e Uganda ettooke lirituukidde ddala wennyini wooli okuva e Uganda mu East Africa jangu onyumire taste of East Africa mu Canada tukuterekera amatooke ne gabeera nga gasobola okubeerawo okumala emyaka 2 kati nokola oddayo kati ku 437-327-7894 mwattu ate tujja gakuleetera wennyini awo ewuwo oba genda ku smartaccessbusiness.com oba ku info@smartaccessbusiness.com kati no
Gasabo, Ontario. To supplying a frozen matoke, mubibuga bino Ottawa, Mississauga, Hamilton, London, Kitchener, Windsor, St. Catharines, Kingston, Brantford, abe Toronto. Mutusage ku Lowry Meat Market ku Young Street ate Brampton, One Stop African Caribbean Market, Kulisa Street, ne Scarborough, ku Skyland Food Mart, Lawrence Avenue, Niagara, ku Ademo Africa Grocery Store, Main Street. Amatoka gali frozen gatuso kuve Uganda mu East Africa ku mulyango gwo. Ari ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda mu kujira kutoka ntoko ndimbuzi nyepuno ndyepu. Ala bora bababbi. Abakyala. Wale somwiro manyembuto katonda ya chembuto. Genda weji waminge. Oya bawereza buno bukeke obutini. Singa babu mutwale bamusonse kamukamwa bwonna. Nawufulumiza mu nnyindo. Kibwa ina guno omugogwa Musa White Star Premium detergent. Waliwo wanangabi ebola yakasajja kasendi kalimba bannange. Sendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Mwangambye mumukakoye. No. Hey. Kekageno vuga paka channel ready vawo. So tewali chakola another edition of Kasuku Live. Yeye mbela jitambula. But today Kasuku kuku wazabanga semanengene. I'm joined negatidwako Kojakabaya. Sebo nsanyi sokulaba. Nango kusanga. Ogamba otya. Sirina tabu. Wansubiza akantu tewakampa. Akantu sebo ngenda kakuwa. Kubanga abantu bonna abali mu mulimu gwaffe guli. Ogwokwetunda. Bwoba tokakodesezza kiraya ntasobola kudda. Kuba waliwo yali ambuuza nga ngamba nti naye omusajja byayoge. Waliwo obaye shero gye twasembayo okukola. Mani polokwi. Mani polokwi. Nasanga Bush na ngamba. Ne mani omusajja oyo ndayalekerawo. Mumani polokwi abasanyusa nnyo Bungereza eyo. Bafudde n'ambooza abasajja abo bajjawa. Musuubula waba abantu abo ebibuuzi bye batambuza. Ekisinga okusumbua abantu Kasuku. Omuntu addira omukiro ogugwo ogw'amalidaadi n'agugeraageranya ku gyaffe egitundwa. Nti iye mu nsi ziri endala mu nsi ezikuze n'akasiba kayita Gabon. Omukazi asookuwa waabiranga tomumazangako. Obanga alemeddwa okumala mu myezi 3 ne bakusiba myezi 6. Ewaffe tukyawaaba nti omusajja taweerera baana. Nti wano twegattanga bwe twagala. Teri musango mu kwegattanga bokola ki? Boyagala. Ziri ensi weegattanga amateeka bwe galagira. Kakati omuntu ali Bulaaya omukiro ogwe tagutunda. Akozesa malidaadi. Ate ayagala agugise binika ku sigi. Giyite animal ya? Giyite animal yo sisi yakuttemu wansi ne waggula ensonga wazirabye. Ogenda kufuna engeri gy'okikola booti. Wakati amaaso baagazizza ku ffe wano. Saawa yonna osobola okuba okyalimu ebyo nga bagguse. Kituufu. Yes. So kati bano bakola mwe mukola business. Bano bali mu leisure. Bali bo bali mbintu byabo bya kupasinga budde. Banyumirwa mbonyumirwa. Ffe tuli mu business. Animal restaurant binika ku sigiri. Ya muntu fa abatunda entunde. Sisobola fanagana na iye ya malida. Ekitegeeza mukola nkole. Tukola nkole. Kubanga kiraya anti atunulira nnyo ebbogumu. Atunulira nnyo obugumu. Abitunulira nnyo. Teri muntu agula musajja mujega. Abantu balowooza nti abagula abasajja baveeyo bwayise kawempe wano. Abantu abagula abasajja batambuddeko. Kwegamba kati bana abatulaba bo webeerabira we balowooleza nti emboozi weetambulira. Kati baba tulaba bamanyi omuntu ava Masaka najja akugule. Ng'alina ssente ze kigatteko. Si bwe kiba. Abantu omukyala agula omusajja abamumanyi. Ng'omuntu bwana anywa ku whisky n'agamba nti naye ono abulamu. Ono whisky ali fake. Abamumanyi wa mwenge. Omuwulira ku lulimi. Eno tebamubikka bulungi. Oba bamugjeyo tannagira. Waliwo ne omukyala yanywa ku whisky n'agamba nti ono taweza myaka 4.
ono wa myaka 2 mweje bamupapidde 25 years yonna abeera amanyi wa whisky agenda akyuka myaka 15 18 25 5 wali n'ow'ekikumi amanyi naye ekyasinga otusombwa mulimu ogwo ne fitina nnyingi kyekimu ku bintu ebyasinga okunnemesa n'omulimu ogwo fitina zaasukka abantu betukola omulimu ogwo kyova olaba nabijjayo kubanga twalinanga abaana kuba twafunanga abaana nalina omwana yali mu vacation ya 6 najja ne tukola yajja mu inbox yange n'ambulira nga kyalina bazadde baafa te nga yagala asoma amaleko tinamuwanga yalina amaanyi mangi nga okuwera ssaawa 2 nga bamuguza aweddewo kuba okuggwawo kitegeeza abantu bana bakirayanti bana olunaku oba oweddewo naye nga bamulimirira naye oli omwana yalina obwangu nga kasitoma ajja n'atunula mu kitabo kye bw'aba wa kitabo dakiika 2 ng'ategedde ekyokukola lumu yankubirako n'essimu essaawa 9 ng'omwana abadde ki balwanyira kazanga nti awo n'amaze ono gompadde amaze ng'ayagala mulala naye babapaaza ate tebamatira kati naye wali okoze ka agency ko nakati nina abaana nze sikyagenda ku siini siini wagivaako siini nagivaako sikyali ku levo ya siini kakati nina abaana abatuuka ku siini abakola emirimu egyo wabivaamu nze nabivaamu so tugamba abantu nti tobeereyo n'owakana nti ebintu bino tebisoboka kuba toli mu bizinesi gwakiwakana jangu nkweba kasoma bana nkuwulye n'enkola yaabyo naawe weerabemu otegeere embeera omwana yambuuza ekitabo omwana ekazuko ebintu by'ekitabo gyebiri ebya ddala ne mugaate eyabadde abinyumya olowooza yadde anyumyamu obunyumya ekitabo gyekiri kubanga omuntu yenna omusajja yenna eyeetunda tasobola kwegatta bw'aba agenze ku kiraya asooka kumubuuza nti waliwo ekitabo amanyi omulimu n'amanyi oli ekimusanyusa ki otegeera ekisanyusa oli waba kati ekitegeeza bano avuuka itulaba babeera ne bashuga mami baani kibi batayogera nti ategeera omukyalo ono obusuwa buliwa omukwata otya okola ki n'otegeera ono kikyayagala waliwo oli nga tayagala gudumala waliwo oli nga azaagala waliwo oli nga tojja mugenda byamasaka mubende waliwo oli nga byayagala kati ebyo byonna kasitoma yakuguze ne ssente talina mboozi naawe kukunyonnyola ebyo akuterawo buteezi kitabo laba kiri kole kyolina okukola ne kati awo muba mulina fiiringi kuba kati effumu likaziina lisobola okujja nga tolina fiiringi za muntu fiiringi zibaawo kuba kati emmandu akaseegu ebakweri feeling ate omusajja yeetaaga feeling ki nti kati anyway nga bw'ogambye muli mu bizinesi kuba kati nze nganze mbeera ndowoozaamu ntabuka ntya ku muntu nga siina feeling ze mubaamu okusoomoozebwa era kungi kuba mulimu bukiraya ati nga tebuwooma tekawuuma ate nga tojja kukagamba te mulimu n'abawoomu gw'obeerako noga nti kati mulimu n'abateefaako najja olw'okuba yazze ne ssente ze n'ayagala akufuula ekitagasa senga we ye ali atya senga abantu baadde babuuza nti senga akyaliyo yankubirako essimu awo ng'abantu bamutawaanya bulala bayiika awaka buli ddakiika kwongera okulaba engeri gye yatemulwa kasiko bannaye n'emboozi yo oli musajja nnyo kati abaana abantu bagambye abaana ogenda bakola otya abaana bagenda kukula balabe ebintu bino sinakiri oyinza okuba obayina abakulu nga bagenda laba ebintu bino byoyogera ekyo kitawanyiza abantu bangi mu nsi abaana mu nsi amawulire agabanakuwaza liririmu neribasanyusa liririmu abaana amawulire agabasanyusa baagala kulaba kitaabwe bye yakola ng'akyali muvubuka ebikalu bye yakola si bye yakola mu kwogera nti oba nabeeranga ku bbaala gindi era ebinakuwaza abaana ye taata yalagajjalira emyaka gye egy'obuvubuka era abaana tebasonyiwa taata ate ababeererawo mu mbeera zaabwe ez'okukula omuzadde gwe baagalira mu bwavu mu nsaali y'omu mukazi yekka yasonyibwa kakati bw'obanga oli mu mbeera enoonya ssente toddangaawo n'ogamba nti abaana balikiraba batya abaana batunulira byewakola
byobategekera ebisinza okuzza ensi emabega Kasuku biri ebintu bibiri ekisooka eddiini abantu balowooza nti ffe bye tukola wano bye bizza ensi emabega ti bye bigitambuza ate abantu be batunuulira nti be balina kye bagatta ku nsi bagizizza emabega olwaleero amakanisa makalu amasinzizo makalu tekyali bantu baggwamu essuubi olw'abalooyi b'emyoyo abataputa obubi ebyawandiikibwa balowoozesa abantu nti Katonda alina waayimiridde walengerera abantu abalooyi b'emyoyo bakugamba nti balaga omuntu nti Katonda alina waali waalabira embeera mw'oli essaawa ena gyasala waagikyuse oba agirekenga bweri ekitali kituufu n'osanga pasita akuŋŋaanyiza abantu abagamba ayagala bamugulire emmotoka ayagala bamuzimbire ekyaki bazimbe ekyaki n'ebizibu ebirala kyokka ate ebizibu by'abantu n'abikwasa Yesu tinobuuza lwaki n'ebino ebya kyaki n'emmotoka tabikwasa Yesu seeka abeera emimbali n'asaba essente z'omuzikiti n'oluusi n'asaba naye bantu bamusondere essente agende akoleko oyijja n'asaba n'ebintu ebirala bingi naye ate omuddu bw'abaako kyagamba ensonga azikwasa Allah ayagala muwadduwa naye ng'ebyawandiikibwa biraga nti Katonda ali wamu n'abantu abakuŋŋaanyi era obusiraamu bugamba nti Allah abeera mu masekkati ag'abakuŋŋaanyi naye no mu Bayibuli baga nti Katonda ali wamu n'abakuŋŋaanyi naye ng'amakulu gaakyo bwe gaali nti buli abantu bwe bakuŋŋaana ekizibu Kasuku ky'olina waliwo akirabanga ekitono kubali awo okyegeera kati kyekyo bali bagamba kyekyali bagamba naye bano bafaada bapasita basheeka bakitaputa bulala nti ye bw'akuŋŋaanya abantu ayogera nsonga ze omuntu yandibadde ajja mu kyaki yeetaaga emitwalo 4 omwana waatuule P7 naye faada talina waamuyitirayo kumulaga abantu bali mu kyaki nti ono yeetaaga okuyambi alina ekizibu kya mitwalo 4 kuba waliwo ali awo ng'alina obukadde 10 ku akawunti obutalina kye bukola omuntu oyo bw'ayambibwa olwo Yesu aba amukoledde naye omuntu oyo bw'akuba faaza akaama oba seeko oba pasita nti pasita simanyi kyakukola omwana yeetaaga emitwalo 4 asobola okumala bisebe nkoze ntya nti Yesu ajja kukusaasira n'atandika omufukirira amafuta so nga ekituufu mu ddiini Katonda talina waali ku nsi kuno Katonda ali mu bantu era Katonda akozesa abantu okusitula omuntu naye bwe tubyogerako wano nti avodde kati lwaki abantu tebakyagenda mu masinzizo ago baggwamu essuubi Kasuku omuntu gye yandinoonyeza obuyambi abagagga bali eyo nga tamanyi n'abantu bali bubi gye basangibwa naye yandibadde n'essuubi okgenda ku muzikiti oba kyaki ate awulirize ebizibu by'abantu mu kanyomero ako abeeko gw'ayamba olusaamu bannaddiini ate beekuŋŋaanyaako abagagga waliwo okukolumu bannaddiini abaayomba ng'oli bagamba gwe okulira sayidi eri ate abagagga bange bakuyita ojja obasabire eno ate nga toŋŋambye nakuŋŋamba ojja buzze obasabire kati sente zonna n'ozitwala ne ŋŋamba ne mu bannaddiini bino bibaamu bwe n'obeerawo buli mmisa akabbo ne kayita mu buli saaviisi eri mu kkanisa okusonda sente ne kuyita mu mizikiti mu buli jjuma sente ne zikola ki ne ziyita naye obuzaabuzizza abantu bano abalina ebizibu abazze mu kyaki obagamba nti ensonga zaabwe Allah azimanyi naye ezizo ate ozikwasa bo nti abantu bateekeddwa okwagala Katonda waabwe nga bakuŋŋaanye abantu bali e Namugongo akakadde kalamba Namugongo yandigenze okuggwa ng'abantu emitwalo 2 ebizibu byabwe biweddewo kubanga abaali basobola obbimala weebali hamu yandibadde ayanguyira okukwata miliyoni 10 abeeko abantu bayamba kubanga omuzikiti gwandibadde ne peegi nti ku service bwe kujjuma bweti tuyina mannafu abalina ebizibu bwebiti ne bwebiti abantu abo bw'obayamba ne bava mu buzibu obwo bebadde nkyate okuyamba abalala ne bagulumiza Katonda nti akola ki naye obuzibu nti Abannayuganda naffe tetuli
we are not honest. Obuzibu abantu basinzo yamba mu kuyamba abantu. Omuyamba leero ate enchera n'akomawo ate ne oli n'akomawo kyokka ano yakugamba ine kizibu kya mitwala ana n'ogamuwa. Ati kijja kuba kizibu nnyo omuntu okulimbira mu ssinzizo. Ate ne bwaba Kasuku alimbidde mu ssinzizo, amugaso gw'essinzizo omukulu be bantu okukuŋŋaana. Okitegeera alina ekizibu ayambibwe atakiina ayambe. Gwe mugaso gw'okukuŋŋaanira mu ssinzizo era gwe kutendereza Katonda. Okwagala Katonda kwagala Kasuku. Okuwa Katonda kuwa Kasuku. Sirina mulala gwe nnyinza kuwa. Kubanga buli muntu ali mu kifaananyi kya Katonda. Naye bano bagezaako okukozesa olulimi olumala. Omanyi lwaki abantu bakyagenda mu masabo? Abantu abagenda mu masabo batono. Abantu abakozesa lubaala bamukkirizaamu batono kubanga ono omusamize bw'ogenda mu ssabo era lumu nja kulagako abantu ebikolebwa mu masabo. Ddala ebyo ebintu by'ekiferefere. Naye bw'ogenda mu ssabo ono mandu akulaga nti ebizibu byonna abakazi b'obadde nabo obwenzi bw'oliko omwenge gw'onywa ebiki byonna agamba nti bisigaleko tebina buzibu akuloga mulabi. Akuloga tumukutte y'ono ogenda kutereera. Kati ate abantu ekibaagaza amasinzizo n'abantu okukkiriza nti Yesu akola, Allah akola. Sayansi ali wano nti omubulokole bakugamba okukkiriza nti ndokose oteekeddwa okwewala obwenzi. Oteekeddwa okwewala obukumpanya. Obeere omwesigwa. Kyekiraga nti oli mulokole. Kakati kitegeeza biri bw'obivaako automatically oba na ssente. Newandibadde tolokose. Otegeera bibadde bitwala ssente. Era bw'obisegerako bagamba tonnasumululwa. Bwana nnyo osumululwe. Era Kasuku gati nze omusajja omulokole siyinza kulimba, siyinza kubba, siyinza kwenda. Kakati yo omusumba akuteekamu ebigambo ebikujja kubikola bibadde bikutwalako essente. Nagamba nti bw'obita oba olokose. Oba osumuluddwa. Kakati bw'omala okugaggawana kati Yesu akola ki? Akola. Kati ate ono omusamiza agamba bisigaleko akuloga tumulabye. Kati singa n'omusamiza ono bwe yakuteekanga mu kasubi ng'akugamba nti obadde oyenda nti obwenzi sooka obute. Onywa omwenge ozannya zzaala nti ebyo lubaale takolagana nabyo. Omuntu akkiriza empewo ze talina kuba mubbi. Omuntu akkiriza empewo ze talina kwenda. Ebyo tebikolagana na mpewo olina kubeera na mukazi w'omu singa amasabo gajjula. Kakati eddiini logiki ali mu ddiini nti eyayiiya eddiini eyateekawo eddiini eyawandiika ebitabo by'eddiini bino bye tulaba ye yalo naddala kati ku bannaffe ku Qur'an. Qur'an yakulembeza nnyo ebintu ebiyinza okufuula masiikiini. Era y'ensonga lwaki abasiraamu bagagga nnyo mu nsi era be basinga obugagga mu nsi ng'ate batono. Kubanga bo batafuta nnyo beesiba nnyo ku bintu ebikumira omuntu mu bwavu. Ne bamulaga nti Allah tabyagala. Era kizibu nnyo genda mu saavisi y'Abayisiraamu n'otawuliramu kintu kigamba nti riba mbi. Riba kyeki? Interest. Riba mbi. Okitegeera? Kwegamba abasiraamu baali baagala interest free bank. Ejje wano. Kati nga basayitinga nti eno interest ate eyongera kusika ekuzza mabega. Anti bo baakiraba nti singa Kasuku mpa akakadde kamu nzize kamu 3 tetusobola kuuma nkolagana. Nze sobola kubeera kizibu n'onnyamba kubanga nze nakufuula bizinensi. Naye bw'ompa akakadde omutali magoba n'enkazza tukoze oluganda. Kyebagamba nti riba mbi nti gy'oko mu kukolagana ne Kasuku nga tomwongeddeemu ssente afuuse mukwano gw'enkya yajja okukola ki? Okuyamba. Ye sayansi yali mu ekyo. Kituufu ekyo Mutyaba kyayogera. Ne bagamba nti wasa abakazi 4. Lwaki owasa abakazi 4 nti buli wobeera n'abakazi 4 ssente zonna z'obateekamu zirina we ziddira. Abakazi 4 osobola obbazaalamu abaana bonna. Kati awo ssente ne zidda zitya? Hati ziba zizoolu. Ate bw'oba oyenda kuba n'obafunamu ki? Tebazaala. Kati so kyensaba abaloyi b'emyoyo
point yange badde bweti mujenga ya abantu mubuuza abantu abalina ebizibu mu makanisa mu mizikiti mubajengayo bannabe babayambe bamanye nti Mukama mulungi era akola kubanga essuubi balina disigaza ku kanisa gye balina okuba n'essuubi nti bagenda osinkana abantu abalungi yes. Naffe no mukatoliki tulina oluyimba ogenze olina kyoyogedde ng'ogamba nti Katonda ali muffe ate nenkirealizing wano babitugambanga naye omanyi tunywedde walagi bintu bigenze bitugwa mu mitwe okitekeera akatukoyogedde tulina oluyimba mu mukatoliki whatsoever you do unto the least of my brothers that you do unto me buli kyokola ng'okikolera baganda bo okikolera nze era tugamba when I was hungry you gave me to eat when I was thirsty you gave me to drink now enter into the home of my father ebigamba ebyo tebiriyo mu Luganda anti oluyimba luli mu Luzungu mu Luganda agamba bwe nali nga ndi muyonta wampa ekyokunywa bwe nali enjala ng'ennuma wampa ekyokulya kati yingira mu nnyumba ya kitange kitegeeza nti buli kyokolera nze buli kyokolera muganda wo oba mukwano gwo oba omuntu yenna Katonda yali ayima nti buli kyoba okolera oba okikoledde ye Katonda tumukolera mu bantu be sitaani ali munze ate ebintu ebya sitaani biri open nebya Katonda biri open kiringa omuntu anoonya amagezi ag'okusituka nga agudde mangu nnyo amagezi ge wakozesa ng'ogwa ge weetaaga okukozesa okusituka opposite yaago kyekyo tuwe example ati kakati bw'obanga ekyansuula bwenzi baali bakazi okusituka nina kukola ntya kubeesonyiwa kati science kyali awo bw'obanga byakusuula kubba musolo okusituka olina kukola otya kugusasula kakati nekino nakyo bwe kiri nti okukola obubi ye sitaani okukola obulungi ye Katonda ene mu nsi teriiyo ntuuko entuuko era eri mu baddugavu lahira wano abaddugavu tufiira mu bulagajjavu ne bakugamba mbu Mungu bwageze ng'agera atya oli avuze emmoloka terina mipiira kuva Busega owa traffic amuyimiriza amuwadde 2,000 amugegenda ebatidde mu lwera nti Allah ageze oli asalidde watalina kusalira bamutomedde batadoze black crossing oyino yita bakugamba nti ebitaala bye byaka red abeerigere mukoleki muyitewo gwosazeewo nti emmotoka ngenda ziyitaayitamu benti nina gye mpapa okulaga wegase n'omukazi tolina kapiira tomukebezza sirimu akutte nti Mungu yamugerera ati teoliiyo muntu mu nsi yatondebwa kubonaabona era entuuko mu nsi teriiyo mbu omuntu afa entuuko mu bazungu omuntu n'agwa wano we tuli n'afa bayinza okuggula wano okumala emyezi basooka kukuza ate n'emyaka emeka nti ana kitekisoboka ne baggala ekifo kino kyonna balabe kuba tebakkiriza nti asobola okufa wano mu Uganda oba mu Afirika wosanga abagagga abalina ebizimbe mu Kampala nga takolangako medical check up tamanyi mutima gwo tamanyi na musaayi gwe oba gwaki nenga mugagga balinda afiire mu buliri Mungu agezi omuntu oyina ebbanga ly'olina okubeera mu nsi okaddiwa ofe tulina okukaddiwa wano kansa atusse atugumbula enkya n'eggulu naye tetumanyi nakati tumulina ali ku stage 1 tetumanyi tulinda atuuke ku fonti Mungu bwageze nenga amalwaliro gyegali ate ng'obulango babuyisa mugende bannaye mwekebeze abaddugavu tulina ensobi endala kasuku omanyi lwaki mu byafaayo bya Afirika oba mu byafaayo bya Uganda tetulinamu bagagga 2 oba 3 tetulinamu bantu 3 ye n'abasatu yogedde bangi mu Uganda tetulinamu muntu tewaliiwo muntu mugagga myaka 10 mabega taliiwo nti emyaka 10 emabega webali ani mukwano bamadivani ezo company family ate abo balimu omusaayi guli ogw'abayimbi fa abaddugavu tuleka byabugagga obugagga tufa nabo kyekyo anti obugagga yeggwe
kino kyendi mu kukola naawe kye bayita obugagga. Era abaana bo kye kibayimirizaawo ne basoma n'ozimba n'amayumba g'ozimbye. Naye ggwe oweerera omwana we Makerere asome abeere yinginiya naye toyagala asome bino by'okola. Saagala akole bino. Buno bwe bugagga kati singa ofa ofudde n'obugagga buno. Tewakyali mwana ajja kujja kukyaza abantu wano. Oba olese byabugagga ebyobugagga tebisobola kubeerawo ng'obugagga wafa nabwo. Kuba ekikuumya amayumba g'okubeerawo si mwenu. Kati ekikuumidde abantu mu Africa okubanga baavu era nekyatukuumidde mu bwavu nti ffe ate Nazzikuno edda kyaliwo buli maka gabanga n'omulimu ogw'omu maka nti abo balimi abo bayiisa abo baweesa oli musajja kati nga jjajja yagukola n'aguyigiriza omwana n'aguyigiriza negusaasaana kati nga bakuga nti eyo famire eremererwa ekintu ekyo. Famire ya gundi abo babazzi be bagundi ba Dr. Rashid Lukwago kale kitegeeza abo jjajja waabwe yaleka obugagga. Abasajja bakidda walime obugagga obusinga obukulu mu nsi bwebwo bwolina mu mutwe n'obusheyalinga n'abantu bo n'ofa ne babusigaza. Kyova olaba ne muno mu kyanja mulimu ettaka eddene n'osangamu akayumba muno mulimu eka y'ettaka oba eka 2 nga abafamile tebasobola kuzimbawo nyumba yaabo kadde 2 tebazirina. Awo wennyini wootunudde awo opposite. Kitaabo yaleka ebyobugagga obugagga n'afa nabwo. Ettaka liri munda eyo amayumba buli lunaku bateekako buteesi osanga bataddeko barbed wire. Not for sale. Not for sale. Tetutunda. Naye tewali nkulaakulana n'obabuuza bannaye temutunda naye zino apartment zonna eziyimuse. N'agamba nti tulina baganda baffe ebweru 6 bonna batunuulidde kano kataka. Obubbi bwasukka mu Africa mwe muli abantu abagagga abatalina mirimu. Mbadde nkyogerako leero ku makya nti kati obuzibu bwe tuyina nina omusajja gwe nali njogera naye dokita nanga kati kasuka obuzibu bwe tuyina abantu tebakyayagala na kyakusoma so nga ate edda ng'omuntu w'osoma n'obeera injiniya procedure ogigobera n'ogaggawalira mu bwa injiniya kati nangamba ennaku zino otya n'okwogera nti gwe dokita gundi abantu bakwekangira mu ddwaliro nga bazze obbajjanjaba kubanga oli akera n'akuba beeti n'afuna $2 million amangu ago n'akugamba kadade kyekinzizaayo okusoma ne yeebala nti mugagga. Wano abagagga be tulinawo batono ate waliwo ekintu ekisumbuwa ennyo abantu bwana Kasuku. Abantu balowo okusoma n'obugagga amagezi agakola obugagga n'amagezi gano ag'okusoma ganjawo. Kyova olaba omuntu agenda n'agamba waliwo profesa alina akedi mu kibuga nga tewali naye profesa asobola okuba nga muyivu naye nga talina magezi gagaggawala. Amagezi agagaggawala gaba mazaali. Amagezi agagaggawala guba mutango. Ate omukisa abantu boogera nnyo nti olina okuba n'omukisa. Okugaggawala mu nsi teguba mukisa. Teriyo mukisa era teriyo business ekolera ku ddogo muntu n'agaggawala. Goli musajja aludde mu kibuga mpaayo business ekola ennyo etunda ekibi. Nti restaurant efumba ebimere bibi. Ntwala ku restaurant abantu bajjudde kati n'emmere tewooma. Gintwaleko. Kati ntwale ne kuzaagwe emmere yali etya tubuuze ku banneiba. Ekigaggawaza omuntu gwe mutindo mu byokola. Okwekuumira ku mazima. Amazima tegali mu Kasuku kuwa sente zintwalire gundi n'enzirya. No. Amazima gali ne mu trust eno ebintu byowa abantu. Namwo mulimu amaki amazima. Kakati ekiremesa abantu okugaggawala biri ebintu bibiri. Okubulwa entandikwa. Entandikwa tefunika. Ekintu ekyasinza okuba ekyangu mu nsi kugaggawala. Naye ekikyasinza okuba ekizibu kutandikwa. Era teriyo yali asavinze sente kugula Range Rover. Era teri yali asavinze sente kuzimba muyenga. Naye abantu basavinga sente okugula emmotoka z'olaba $5 million ku kkubo. Abantu basavinga sente okuzimba obuyumba obubola be matuga we. Kubanga obwo okubwa nako ina kwerekereza. Naye teri yerekereza kufuna bya bugagga.
ebyo byo bijira mu mbeera yo nakuba buli ofuna capital oba osobola okugaggawala ebimu ku byannemye okusoma nze ffe twabeerera abato ku masomero gye twasomera tetwafuna be tulabirako nti okusoma kulungi nze Kasuku nejjusa emyaka gye namala nga nsoma kuba gyanfiira bwereere ate bwe natuuka n'enkula nejjusa obutasoma nze nasoma emyaka nga 10 naye nga simanyi Luzungu kyokka nga bonna kutegeera kusoma nga byosoma tobitegeera musomesa najja ali mu ngatto ya lubega empale ekubye ekiraka nagati mwagala kufaanana nze nina akakono kange bakayitanga Ssebugawo kangaati Kabaya tugenda faanana musajja oyo kyosazeewo tutuule muno musajja akyogera tuli mu pifu era nze n'okuva ku ssomero twalinanga omuze ffe nga ku desk tutuula bwe tuti ffe twasemanga ku kisenge kati nga tukwata mu nfidiko twajjanga bwe tuti wefuula agenda bwoti wefuula aneguse bwoti omukono n'ogukoona mu nfidiko kati ng'era abaana batutya twalinga bafujju kati lumu twafuna omwana ali asomera Ndejjene Kampala najjamu omanyi ku ssomero omulembe gwe twasomeramu ng'omwana okuba nga ayogera Oluzungu abanga bolaba alien skin wa leero nga w'amaanyi kati omwana Oluzungu mulutya nga teri alumanyi kugambye omwana yabakulemberanga okuva P1 paka P7 nga tasobola kwogera Luzungu nga ansa tuddamu nkulaminge tiso superinga ekigambo buuku nesi kimanyi mu Luganda ndi kitabo kimasomero ge twasomerangamu waliwo eyo kyalo kyekyo kati nze bantwala eyo Masaka nze nali nsobola okuyimba oluyimba lw'essomero ku ssomero eddamba Afirika bannaffe tubaniriza nnyo ku Ryan restaurant y'Omufirika esoose mu Gwanzu nga tufumba emmere yaffe ey'Ekifirika ey'Abannayuganda emmere yaffe ennansi era tubaniriza nnyo era nga tusaba tubalambuzeeko ku restaurant yaffe bwefaanana mulabe ne ku bye tufumba eno emmere yaffe endiirwa tulinawo ettooke ebbobeze obulungi tulinawo akawunga tulinawo amakuroni tulinawo omuceere ogwa boiro omweru tubaawo ne piraawo ow'ennyama tulinawo akamonda akasiike tulinawo ku jjuuni erya bwayise tulinawo ku lumonde omuganda tubaawo ne ku nkoko ekyennyanja mu binyeebwa tubeera nakyo ennyama eyaffe entokose eya boiro n'ekyennyanja kyaffe ekya boiro era nga byonna si bisiike byonna bya boiro tugenda abazungu bajja batukyalidde somero baali baliyita Kyambala naye nange ebigambo bye nalimba mu Luzungu nakati sibimanyanga kubanga nagamba Maza Kyambala we love you so you are the fair for us sisi from Kyadiku Maza Senti Ane and Joachimu left for you Kyambala Ineskona abazungu ne batya ne babuuza eti masa lulimi kyolu emigga gyakubwazi ate nga leri masa yesunze nze nembuuza masa nkoze eki nakati ekigambo kyadiwulo kiyita otya mu Kyadiku kubanga nange nali kuki ku pressure kati omanyi weeviira ku ssomero Kasuku weeviira ku ssomero weewano omwana yandopa mu Luzungu nga sirumanyi yagamba excuse madam this one have bad manners nendeka nga sijikuteeko somesa nambuuza enki gyobadde tokuteeko nankuba obunojjonojjo buno obutereera buno butereera aleze nali ntya nnyo obunojjonojjo buno butereera obwo nakati kikyobadde tokuteeko nomugaa nti embobbobo nakati ezegeeza nayogera amannya awo nga 8 nepitamu nenziruka munange nenva ku ssomero tewaddayo saddayo kakati nzira ku kyalo omusajja laba wampanula ku ssomero era abavubuka abali eyo abakyasoma bannange musome omusajja nzijja mu kyala ngamba ngenda kuwa omulimu njagala 2,000 buli lunaku gwe ne bwofuna emitwalo ena njagala emmeka 2,000 so bye ngenda otunda n'olukumi tolutunda olunaku sivudde mu kyalo nzize Kampala lwe nasooka okukola nakola nusu 9
nenti okudda ngati omusajja agenda gandi mubbi muntu yange nti nemwenfuna ebiri muwe 12 naki mugamba ati tisitunze bintu ntandika okujje Kampala era nemererwa ekibuga nzirayo mu kyalo nakale ebintu bingi mu buvubuka era abantu abasinga obungi balowooza nti embeera mwe bali embi yabakolewa banganda zaabwe nesi bwe kiri embeera embi mwe tuli etukoleddwa ennyumba zetupangisa n'abantu betusinkana mu bulamu nze nali mu kyalo lunaku lwe nasooka okwegatta andi molo yambula naye nga mukwano gwange yali yaŋŋamba nti lyeno wansi naye yambula kati nga tunyiga ddiba lino nga bw'omanye eddiba kati nzija wa muzeeyi ekyebando omusajja ngamba nti okimanya andi molo esobola okubulira munda muli ne muga kisoboka kitya tukaana twesibye 10 ezezi ebisale bamalaya bali betundirawo ku Ntebe Road wano kakubo kana akayitamu ne kagwa ku dancers okamanyi bwe twali awo efali ajja kwata sente tuyingira ruumu andi molonge egwamu gwe bune ngati shishi efali ngamba bakuwangu ne muga nti bampangudde bati nze nasibye kubulira mu sikugwamu nalaba oluwonko ngalumira ekintu ne ngamba tibamala tukaana awo sente bazinziriza nzirayo ngule nange kakati bwe naddayo nansaba nusu 10 singira mu ruumu ne yeebaka bwati bwe yeebaka bwati nentya nesiwala nendabeera ebyendanga biringiza ate nga ebiseera bye batemula abakazi nnyo entebe nengate omukazi ono bw'akuba enduulu nti mufumisa akambe kyekiddako kati bwe yalaba ntidde nnyo naŋŋamba totya jangu ngenda kuwa ne kabuzi kati ng'ebiseera ebyo ekifi ky'ennyama kigula nusu ebyo bina neŋŋamba embuzi bagiseera ono ansabye 10 munenga muwa 10 tutandika amala kunaamiriza bw'ate mugandi nze nkooye amala kwakwane mugandi nkooye kakati ntuulaawo katebe naye ayambala mbuuza ate olinze kimunga ndinze ennyama yange nginze naŋŋamba nti ennyama kekalike nakutamye nfuluma n'obusungu kanali muto ngamba abaana bali be twazize twesibe ne bagati banaye okikazi kyange ekigenda kumpa ennyama nga ndowooza ebifinga 3 bya 200 angaye mukeka naŋŋamba nti akabuzi kekalike yakutamye kati ntandikira okugula abakazi naye bamalaya bedda Kasuku sibe aluno kati esaawa eno ogula omukazi omutwalo oba 2 sooti edda tebyaliwo edda tebyaliwo kati edda bwewagulanga omukazi yalinga nusu ebi 3 mu 2 gumu 2 2 5 naye ate oyogedde dancers kati oli ku kituufu naye dancers ekyaliwo simanyi naye opposite ne dancers awo ku mwala awo abakazi we basooka okwetundira mu Uganda 9 kati edda wabangawo kati okukwatako kwalinga kwa 10 wabangawo okukwatako booti naye nga amasannyalaze agabeera awo tosigaza ssimu okukwatako booti 10 kati wagulanga edda omukazi wedda bwe wamugulanga bine kati omukazi yabanga nusu 3 edda nga bagula omukazi nusu ebi 3 kakati nga bino ebintu ebirala ogula bigule nga nti njagala ya mazzi ga 3 kabuzi ka 2 kakati ng'omugamba nti njagalako n'akembalala oba ka 5 kati nga mumaliza nusu 13 nga mugenda mu luumu kati ekyaggwangayo nga ga kino kiweddeyo ddamu osasule naye n'obubbi bwalinga bungi awo nga abaami era nze bwe nasooka okulaba abaami abakaaba amaziga ogwasooka nali ngenze ku tayiri ng'omusajja addako okutayiri ali myaka nga 6 bwe yakuba omulanga nava mu layini nakati tebansalanga nakati muzeeyi bw'aba aganye ogguma kanve mu layini tugenda ekibuyaawo twaguliranga abakazi mu bideeya nga luumu ya bideeya bweti eyawulamu na bideeya bweti ng'emiranga egiri omwo mpa essimu yange mpa passport yange paki ng'omukazi bakunyiga bati tosigaza kantu kale nga balina n'enkola endala era guno omulembe bannange esirabanga mulembe gukyusenga guno walingawo omusajja awo ku loogi kwennyini kati ng'ate ye bwe bakubbako essimu ng'avaayo
ngagamba kiki nti omuwala goyingire naye mulabye oyo yakubye nti kati oyo ng'ate akubba ku makya oyo mwami yakolanga wa polisi ng'akubba ku makya wano ku player parish owamusanganga nga polisi yekatwe erimu ekituli ekigguka ku Salama kati ye bwe yakusinkana awo ng'abanga ayingidde mu polisi kati nga yakumaliriza kuzewaleseeka nga yafuluma agenda kati ebiseera ebyo 2 ekitooki kijja Ennateete kitooki kyeki kati bamalaya Ennateete wano ku Mabiito bwe wamuwanga sente ntono ng'ateeka omusenyu wansi basekulanga n'amagirita bwe wafumitanga bwoti ne gukusala ng'ojjayo ng'oyambala odduka ng'agenda ku site afuna omulala ne bamala ne baleeta obwo obuntu bw'amasannyalaze sibulabangako wayingiranga ku Mabiito ng'emiranga egiri mu woodi oyinza okugamba oli mu ggwanika nga balina obwo obuntu bw'amasannyalaze wayingira bwoti nga kali kantu kakuba omuggo ne gubanga nnasu eno bweti polisi nejja ne bakwata awo nejja ne bakwata ne baaza bonna ekifo nga tekitegeerekeke ekyokyolaba ekyokugundya ku best ate ebiseera ebyo byenkugamba nga n'omukazi okumanya nti yeetunda asenguka ku kyalo omukazi okumumanya nti yeetunda ng'asenguka oba Kasuku gwe gwembeera naye wano okundaba nga ngenza oggulo kyali kivve si bye byakaakati si bye byakaakati sirimu yatugira awo abantu ng'omuntu ogenda mirimu egyo amala kwetunda naye neebaza Katonda ekintu kimu era kyenjagala okugamba n'abavubuka abali eyo buli w'obeera omuto tokkiriza nti obulamu bwo bulibeera obw'omugaso mu dda nze obulamu nabukwata ng'ekitagasa mu kiseera nga ndi muto nali simanyi nti ndibeera omuntu ow'omugaso mu dda lwaki nnyumya ebintu ebyo byonna omuvubuka ali eyo abitegeera obubi obukola ki obubirimu naye teri kintu kiruma nga kufuuka nkya biliyoniya nga walwala siriimu teri kintu kiruma kufuuka nkya biliyoniya nga walwala amawugwe organizi zonna zaafa nga tosobola kunyumirwa kasente nga tosobola teri kintu kiruma kuba taata mulungi azadde abaana ng'obulamu bwo bugenda buli mu lusubu abavubuka bonna ebiseera ebisinga baba tebannafuna ssente abawala n'abalenzi tebakkiriza nti obulamu bwabwe bali bwetaaga mu maaso nti bulikyuka ne bufuuka bw'amaanyi eyo era abaana abo abato oba weegatta naye ng'oyambadde kondomu n'abulwa obwagazi ekintu kyakugamba ti nze ebyo bijjeeko lwaki onneeraliikirira nze ndi mulamu kuba tamanyi enkyagenda kuba maama ate nga n'omusajja amusuddewo nga yalina okuggusa abaana bano naye ng'ali ku makerenda gano n'ensonga endala eri mu bufumbo abakyala balowooza nti be balina bokka okuteekebwateekebwa okufuna obwagazi abaami tebalina kubateekateeka abantu Kasuku bali mu bufumbo abaami baweddemu amaanyi g'ekisajja mu bufumbo naye nga ekizibu kwe kiva abaami tebabateekateeka ndabye basenga ne bakkojja bangi nga basomesa ku nsonga zino naye bwe mubanga mugenda mu kikolwa eky'okwegatta omukazi asaanye aweweetebwe ateekebweteekebwe afune obwagazi naye bwe tumala okuva mu kikolwa bwe tumala okuva mu laawundi eyo esooka omwami ate yaddako okuteekebwateekebwa enkumbi bazisudde enkumbi zisuuliddwa mu maka omukyala yenna ali mu maka oteekeddwa okuba n'enkumbi mu kisenge kyo oteekeddwa okuba ne fulasika ey'amazzi agookya mu kisenge abantu bangi bansumbwa nti balina maanyi ga kisajja naye nga bagalina naye abantu be bali nabo tebamanyi kye balina kukola noonya eddagala ly'oteetaaga fulasika eno omugaso gwayo bw'oddira akatawulo kano n'oyiwamu amazzi kakamule bw'okakamula tokaleeta direct ku semanegeni osooka kateeka ku luba olye tempulica oyonje omwagalwawo omugamba ebigambo ebizzaamu amaanyi wandi wansuubiza emitwalo 4 ku mmande naye zireko n'ozimpa mu wiiki 2 ono abadde agenda okunguza ebintu yaŋŋambye nnende mutannaleeta omusajja omuzeemu ki aleme kweraliikirira abakazi abawaka mwayize omuze ogw'okukaaba ebizibu mu ssaawa y'okwegatta
ndeka mmale bwe mmala ndagawa ennyumba nsibe onzijukiza enviiri onzijukiza fiizi onzijukiza buli kimu ndeka mmale wendi tugenda kwogera muleke kufuula sekisi kyakulwanyisa mu maka abakyala abamu bw'obakwatako bw'oti nti leero nzijukidde leero nzijukidde so eddagala ly'amaanyi g'ekisajja lye munoonya okwekatankira ligenda kubaabya emitima kuba temulyetaaga abakyala abalala bakyafu very right omukyala tosobola kwerongoosa ng'omukyala okwerongoosa kwa mirundi mingi kasuka osanga omukyala nga tasobola kukwata sukulabu kugula sukulabu wa mutwe gumu n'ekitundu yerongoosa amakinge n'omubiri gwonna olubagamba gendako mu sauna mbwe ebyo byabenzi gendako mu spa bo bamanyi kimu waxing abakazi basuddewo obufumbo bwabwe ku nsonga ennafu omukazi ova otya mu maka mw'olina n'abaana mbwe omusajja yayenze atoddeyo butookole ate nga naawe ozze mu bwenzi obwo kuba abantu abatana kye bagenda kugattako abakyala mu maka tubeere n'okulumirirwa abaana betuzadde mu maka obwenzi tebunobya obwenzi tebusobola kukunobya kubanga baawo bayenzeeko banoonya ddaala alyo yali bamma nabo tebakyagala batwala mu loogi baagala maka baagala kubeera mu maka era gw'osigazza ekitiibwa yo otuuka otya okumanya nti baawo yayenze wayonooneka kwenkanaki omukazi omanya otya nti baawo yayenze eriri limu ku ddaala eriraga nti naawe ogenze oyonooneka onkwata otya nti nayenze ako kamu kabonero akalaga nti naawe ogenze oyonooneka akabonero kasuku kubalabira omukyala nti mwenzi ankakubulira okategeere bw'obeeranga n'omukyala ng'alina akajanja ak'okusalaasala ennyo ebyoya buli kadde eyo sayini ya bwenzi era bw'obeeranga n'omukyala nga gw'omukubiriza nti gundigira weerongooseeko ako si kabonero ka bukyafu kabonero ka kukwagala kuba yeyambulira gw'omu kali simple naye kangu ate era kwolabirako omusajja omwenzi ako kazibu ninako tujja kukagaba kuba pulogulaamu eno abantu balina kuyiga omwami waba tayota sawuna bw'akomawo waka mukwateko mu ssemanege n'oyo bw'aba nnyoga akubulire gye yanaabidde omwami bw'anaaba ensigo kizitwalira essaawa nnyo okukala ne bw'ozisiimuula otya okufuna ebbugumu kitwala essaawa mmeka naye mubuuze n'obwegendereza abakyala bano bali mu maka naye tebalina bukodyo bwa mukwano olina kyoyagala okujja ku mwami naye oyagala kwogerera waggulu abakyala basinga balowooza nti n'abaami abamu balowooza nti okubaako ekikuluma mu maka kyoyagala okuyisaawo olina kwogerera waggulu nze omukazi gwe nasooka okwagala yannobako mu lusaazi namulekera ne ssente z'akameeza gwe nasooka okuwasa yangamba ekyamazima omukyalo oyo gwe nkusanze naye nawulira dda nti omwagala naye nze enkya ŋŋenda netuseka namwawo nasanga agenze naye ng'ensonga ye yategeerekeka tukendeeze okutuntuza abakazi mu maka kasuku nakugamba kesi ezikyasinza okubeera emulago abakazi bali mu kukuba abasajja ku bitanda emulago gwakuba naliira mu kapiira naye amwesasuza abasajja bangi batuntuza abakazi awaka nga balowooza bali ban'amaanyi paka kazi omujooze empya okuba towabulwa togambwako naye ekyolumbe lugenda kukuba wansi bano bonna b'obadde obeeramu nga tebaliiwo nga yagenda kujja alyoka akubira emulago akubira awo kutta omusawo najja n'abuuza nti alidde tumuwe eddagala nti alidde naye nga tonnakomba kantu eddagala liba tugumbudde n'ofiireeyo tannalya abalala abasajja bw'ojja okumukyalira oba ogenda olaba anyeenya omutwe ati ayaayanamake temugenda ngenda kuttibwa naye nga tasobola bw'obeera mu kiseera ng'okyalina amaanyi Mungu akuwadde akasente ako mu busobozi bwo tojooga
muntu agenda kubeera kumpi naawe ng'onafuye. Omuntu asinga okubawa obulabe mu nsi muno ye muntu agenda okubeera okumpi naawe ng'onafuye. Ebiseera ebisinga omuntu oyo taweebwa. Kasuku obadde n'abantu bangi mu nsi muno b'okoze nabo. Bangi b'oyambye b'owadde buli kimu. Naye abantu abalibeera okumpi naawe mu kaseera akazibu obawadde bitono. Kisoboka. N'empalana muyina y'amaanyi essaawa eno mu famire omwo. Naye omwana wa Nabatanzi oyo mwaka ku mwaka yadde okujja Nambule. Naye oyo yagenda okukola ki? Okubeerako wali. Tulina n'abantu benjagala tugambeko abasusse. Kasuku abantu bano abajja ne bakaaba nga tumaze okufiirwa. N'obuuza aniyo nti yejajjabo ow'essemmi babeera ludda wange omulwadde ono tutoba naye. Yejajjabo ow'essemmi omuntu n'ofiirwa kitammwe afudde n'olaba abantu ekiri abeesombola nga bakuba omulanga ava ku ppiki n'akuba omulanga naye ng'olina emyaka 4 tomulabangako. N'obuuza mukulu wammwe y'ani oyo ti senga wammwe oweeyo eddimo. Abantu abo baba basezi. Tutoba n'omulwadde emyaka 2 tuli mulago tuli ludda wa tobalabangako. Ne beeziringulira mu ddiiro ne basulawo n'obukeeka ne batandika okwogera z'omugenzi yaŋŋamba bw'ati n'omugamba yakusanga wa bwe bagira tulwaki temutulambula tetubalambula ng'ate onsanze waffe. Please bw'oba tosobodde kubeererawo muntu nga mulwadde bw'oba tosobodde kunoonya bantu mubeere bumu ng'ab'ekika mulekeraawo okukola katemba mu nnyimbe. Ministry y'eby'ettaka amayumba n'enkulakulana y'ebibuga etegese omwoleso gaggadde ogusookedde ddala okuva nga 26 okutuuka nga 28 ogw'omwenda 2025 awo ku Katikati Grounds Erugogo okuyingira kwa bwereere. Jangu osinkane abakugu mu ttaka amayumba n'okkuba plan. Jangu ofune omukisa okukebera ekyapa ky'oku bwereere omanye n'enzimba empya y'amayumba gw'ayagala okwolesa kuba ku ssemo nooti 778 873 nooti 32. Omwoleso guno guwagiddwa Ministry of Lands, Housing and Urban Development. Negutegekebwa Douglas Events. Ne mujja mu lujja ne mwevulungula ne mulaga nti munyoleddwa nnyo nga ne we muzze we mwevulungulira mumaze emyaka 4 temujjangawo. Babalagiriddewo na bulagirizi. Ensonga endala esembayo. Nazi kuno mukwano gwo bwe yafiirwanga omukazi mwamubuuzanga nti waabwe bakumanyi nti nedda tetwagendanga. Nze Kasuku emiggo gye nkubiddwa mu nnyimbe za mukwano gwe ng'afiiddwe omukazi nga tebamumanyi siyinza gikubuulira ne giggwayo kuba baali batutiddeko n'ekamuli. Baakuba Costa mwalimu omusajja omuzeeyi yali myaka nga 65 n'akuba omulanga nga n'abali emitala baguwulira. Muzeeyi yawoowoola nakati temunzita bazzukulu. Naye ekintu ekyo kyayambanga nnyo abavubuka abato nti bwe baakubanga abako omaze n'omwana w'oli emyaka 10 tebakulabangako. Abavubuka kyabayambanga nnyo okwewala okuba n'abakazi nga tebagendanga waabwe. Naye kyakendeera kati omuko agenda n'aziika omukazi nga takyalangayo ne batamukuba. Tusaba enkola eyo ekomezebwewo kubanga tususse okubeera n'abakyala mu bukyamu mu bavubuka. Omuko bw'ajja muwala bw'aba afudde ng'omuko tajjanga waka akangavulwa ku bwemu obuggo bwakubibwa ne banne abamuwerekedde. Kiraga ekifaananyi ekirungi abavubuka abakola ki abali eyo kubanga tewakyali nkola ndala gye tugenda kukola ki. Kyokka abazadde baavu nnyo Kasuku. Omuzadde owasa muwala we n'atandika okukulaba nga ate ggwe mukama we nga ne waba yoga naye kusimu atya. Abazadde bali abalinga solidi abatayagalanga byanfuna bagenze baggwa naddala wano waffe mu Buganda ne mu bitundu ebirala. Ekyo kye kituzaayo wali gye olina ekintu kye wayogeddeko ebyo byogera nsiba mbigamba wano abantu ku channel nti wano ng'okyali mu buvubuka bwo kola nnyo tereeza obulamu. Abaana bano boozadde baleme kujoogebwa. Ekiviiriddeko abavubuka okujooga abantu bwe batyo. Omuwala omuleeta nga munaku okitegeera okubanga akulagako sisita we nga naye asula mu ruumu emu ng'ali eyo ng'ate yali okumpi
onaloka akunyola mama we nga bwali ekamunye kati wano wennyini ogenda otandika owulira omuwala atandika mama wange yalwadde famire tebalinayo kyowulira ate embeera eyo tugitomera nnyo bwe tubeera abavubuka tuwasa nnyo abakazi abatwesibyeko be tulowooza nti be batwagala omuntu buli wabeera nga mwavu agenda nnyo n'omukazi amwesibyeko naye n'omukazi akwezinzeeko naye manya alina bizibu bimuli bubi era n'omukazi omugagga agenda nnyo n'omusajja amwezinzeeko naye ekisinga okutta emikisa mu nsi muno kasuku buba buvunaanyizibwa buli woowasa n'ozaala oba okendeeza emikisa buli wokolera ebintu ebyo mu piriyodi ng'okyali muvubuka tolina kye waakoze ojja kulemererwa okukola obuvunaanyizibwa bwandibadde bulungi ne bujja mu kiseera ng'olina ky'oteeseteese wandibadde owasa omuntu era nammwe abawala mbagamba obufumbo tebumalaawo bizibu ekisinza okwonoona obufumbo ensangi zino omukazi amanyi bw'afuna kasuku ebizibu biweddewo ye talowooza nti ayina obeera ne kasuku alivinga obulamu obulungi bwabaddemu ne kasuku alivinga obwe bwakoze eki basheyalinga ekizibu ekiba kiguddewo ekibagatta tolerate naye na mufumbo ng'oli mwavu. I think the biggest takeaway gyenzije olunaku olwaliro mu sheeno eryemu abavubuka tobeerawo n'olowooza nti obulamu bw'olimu leero w'ogenda okukomoba bwe buliba tokola bintu otuuke mu maaso eyo gaggawale wejjuse musajja ono kyagamba mutandise mufunye siriimu mufunye ebirwadde mwekozeekoze ebintu otuuse eyo okufutta akasente tokyasobola kukanyumirwa kuba ate sente bw'omala ozifuna ssebe ebyana birabika byokka naye kati otuuka buli kiseera oli ku makerenda kwegamba embeera netakola ki n'okweragaala gw'okususse si gw'osoose okufuna so abavubuka live your life cautiously. There is a lot of careless living ennaku zino omuvubuka omusanga myaka 2 ayina waawo ka iPhone ayina wasobola okwewola akamotoka n'atandika okukolera ddala ebintu n'omugamba muganda wange enkya gwogenda okuba taata ng'onoonya obulamu obutokyabulaba abawala myaka 2 oyina abaana 2 wenna oyiise kati oyingira eno emyaka 4 obona mutusumbuwa ffe tutobye n'abaana nombuuza ani yakugamba because you're living carelessly. Don't throw your life away mukyali mwana muto. The future holds so much ebirungi ebijja mu maaso. That is the takeaway from me. Abaana abobuwala kasuku abaana abobuwala abo ebisinza okubalemesa obulamu baagala nnyo abantu ababaagala naye nga tebalina busobozi busobola kubabeezaawo. Omuwala ayagala nnyo omulenzi amwagala naye tatunuulira busobozi mulenzi ono bw'alina busobola kukola ki. Ate abaana abobuwala tebatulumiriddwa ng'abazadde. N'owerera omwana paka campus n'akulaga nti alina boyfriend yamugaana n'ogenda ku intern amusuza mu apartment. Naye n'omubuuza nze sente ze nakumaliramu nga nkuweerera tewaaliwo ebirungi bye nali sazikolamu. Balina akatijja ako simanyi omuvubuka njagala bagenda okubonaabona kasuku. Byebyo sebo tweyanza nnyo tweyanzege leero kabadde kanjawulo mukko kabagezi bokka naye akayimba kalindooza katuddiremu ke tuba tuwunzika nako nga tuva wano akayimba akakuja akanzija ku ssomero kati olwo abazungu batudde headmaster agamba thank you our guests for and fe twagamba edda batwayimbanga we are happy to receive you welcome we are happy to receive you welcome we are happy to receive you betotyo kati olwo bagambye nti balika bakuyitanika baya nze bali bampita nsubuga ku ssomero essomero Michael jangu okulemberemu abagenyi baali bagabirizi ba buyambi ku masomero ago abazungu kati netandika oluyimba essomero baliyita Kyambala motherhood bali baliyita Kyambala Masaka netandika oba likyaliyo timaza Kyambala muti abantu nuze mbulungi kamera n'olimbo naye omuntu anzifunye oluyimba olwo n'alunyimbira bulungi ngenda muwe emitwalo aga 5 kuba ndwagala
ng'essomero lyange eryo linzijjukiza bingi antererezeemu ku luzungu olwo kati nze yimba ndabe onolutereeza Maza chambala we love you so you unfair for us sisi from Chadiku Maza senti ane and Joakimu le for you chambala ineskona. Why you take that? Huh? Abazungu babuze di master. Abazungu babuze di master. Which language is this? Ha, master nga answer jirina. Oba yabagamba ati luyo nani? Naye nga nze ate kalimagezi kubanga nze nina likodi. Nawaniko mukono mu kibiina. Musomesa yasomesa embaawo mukaaga. N'abuuza ani atategedde. Bonna ne batawanika mikono nze naguwanika. N'amuuza waawo otategedde. Yanga yes nsubuga. Ne nstuka bwenti. Nemuga master sitegedde. N'amuuza waawo otategedde. Nemuga nawo sitegeddeewo. Sitegeza lesoni yonna yali nfu. Kaakati n'aziza mu nsonda. N'abuuza bano ebibuuzo nga nabo tebaategedde. Nanga gwe genda eka. Sawa no zaali mu 12. Jukira batuta 10. Nanga gwe genda eka. Abo yabata mukaago ogw'ekiro. Nati nze nabeera mu ssomero emyaka ena nga noonya omwana kubayita Naza wanu nga mbuzi. Kuba omusomesa yagamba nga Naza wanu kati nga ndowooza bali erinnya lye. Bannanga amasomero gedda. Omwana n'atuula P7 nga tasobola kwogera luzungu. Simanya mbu otolidame. The better za report otolidame. My first due. Leere. Kasupa. Ndakugambye bo. Kyaliwo mwekyakuja ku ssomero kyaliwo baakugamba. Omusomesa yagamba you don't want to be like me. Ngatende ebiraka bye. Somesa yajje empale erimu akalaka wano engato zigudde olubege naga muyina okusoma. Nammwe mubeereko eno gye tuli. Sebugwawo nangamba obiwulidde. Bwe tuteetegula future ogiraba. Emisinde. Tewayita na myezi ena. Tebadda ku ssomero. Ng'emisinde egiri awo. Nga n'owakamyo tagoba. Ubeere bulungi bwerawa. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abachala wale somuyomba enyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge oya baweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa white star bibia mu detergent waliwo wanangalie ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange